Abaagalwa abaana ba Katonda, mbaanirizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebala abakuumye n'abalabirira. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Mwebaza kubanga abawadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe. Mwebala okubanga mugoberera ebyokuyiga bino. Semina yaffe ebuulirira abavubuka ku nsonga ezikwatagana ku maka, wansi w'omutwe ogugamba nti obufumbo zaabu, era nangeri ki gye tusobola okusima zaabu oyo Katonda gwe yateeka mu bufumbo, n'atugaggawaza, n'atufuula ab'amagezi, n'atufuula abasanyufu, n'atufuula abantu abagenda okwenyumiririza mu maka. Tuyiga bino okuggyawo endowooza abangi gye balina mu mulembe guno nti amaka kikolimo, amaka kikoligo, amaka bw'ogayingiramu obonaabona, amaka bw'ogayingiramu kulaba nnaku, amaka bw'ogayingiramu bizibu. Twagala ebyo biveewo kubanga Katonda yateekateeka amaka nga malongoofu, ekitanda nga kitukuvu era nga ga kitiibwa eri bonna. Era buli muvubuka yenna, omuwala oba omulenzi, alaba omuntu ow'okuwasa oba ow'okufumbirwa aba akoze ekirungi era afuna okuganja okuva eri Mukama. Olw'ekyo tuyiga ebigambo bino okuggyayo ekifaananyi nti amaka kintu kya muwendo nnyo, kikugasa, okyetaaga era kirungi. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Tugenda okuwulira ekigambo kyo. Kkiriza tuyigire wamu bwe tusabe n'okwebaza kuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mu Lubereberye ssuula 2 olwa 24, omuntu kyanaava aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabeera omubiri gumu. Ekyawandiikibwa ekyo kitugirayo ekifaananyi ekya ki Katonda obufumbo kye yali ayagala bufaanane. Obufumbo tebuyingirwamu bantu nga balina pulaani ebuvaamu. Obufumbo tebuyingirwamu bantu nga balina enteekateeka ebukomya. Obufumbo tebuyingirwamu bantu nga balina enteekateeka, tewalibaawo embeera yonna ebataataaganya bali bufuluma. Mu nteekateeka ya Katonda, obufumbo bukolebwa omusajja n'omukazi abakkiriziganyizza bo bennyini okubeera bonna emirembe gyonna era ne babeera omuntu omu. Olw'ekyo okulonda omuntu gw'ogenda okubeera naye mu maka kintu kya muwendo nnyo, olw'okuba nti amaka tubeeramu obulamu bwaffe bwonna. Kikulu nnyo okufuna omuntu omutuufu ow'okugabeeramu naye. Omuntu omukyamu asobola okukulembera okgenda mu ggeyeena. Omuntu omukyamu asobola okukuleetako obulumi n'okukaaba okw'ebbanga lyonna. Omuntu omukyamu asobola okukulembera okwejjusa n'okukolima n'okutunuulira amaka nga si kifo kituufu kyakubeeramu. Saate bw'olonda omuntu omutuufu akutemera ekkubo n'akuggulirawo oluggi olw'essanyu n'emirembe awamu n'okusanyuka. Olw'ekyo gwe omuvubuka awulira ebigambo bino, engeri amaka gye gatandikamu n'oyo gw'ogatandise naye, kikuyamba okwaŋŋanga ebitundu ebisukka 5 ku 100 eby'ebizibu ebyandibadde bibalumba. Amaka agasinga obungi, ŋŋambye agasinga obungi, ekigaleetera okuvaawo y'engeri gye gaatandikamu. Either kiri ku ngeri gye gaatandikamu oba ani gwe wagatandika naye, kubanga nno byombi bya njawulo. Osobola okugatandika n'omuntu omutuufu naye ate n'ogatandika mu ngeri enkyamu. Ekyo nakyo kikukosa. Saate osobola okugatandika mu ngeri entuufu ate n'ogatandika n'omuntu omukyamu. Ekyo nakyo kikukosa. Kirungi nnyo otandika amaka mu ngeri entuufu nga bwe nabannyonnyola, ate ogatandike n'omuntu omutuufu. Ebizibu ebisinga obungi eby'omu maka ojja kuba obisindise wala, ojja kuba obisambye muguluka, ojja kuba obigobye. Amaka gano entandikwa yaago efaanana ng'ennamba z'okubala. Nasomako ku mathematics. Nemanyi nti mummwe mulimu abasoma ku physics. Mummwe mulimu abasoma ku subject ezirimu formula. Kimu kyokka kye njagala okubajjukiza. Bw'oba onaayita physics, oyina kukwata formula. Kasita formula ekulema, kyosobola kuyita
tosobola kuyita ne bwofuna ansa nga mukugolola ye yandibadde entuufu nawe olwa formula enkyamu ne ansa eba nkyamu. Amako gatandise otya? Amako gatandise naani? Ogatandise na formula ki? Zisinkana abantu bangi nnyo nga bambuuza ebibuuzo ku maka, nga bagabana nange ebizibu by'amaka, nga bannyonnyola emitawaana gy'amaka, naye amangu ddala obwongo bwange buddeyo ku ngeri gye baagatandika. Era bw'omala okubabuuza engeri gye baagatandikamu n'olyoka omanya lwaki bagabonaaboneramu. Era bangi abalina amaka abawulira ebigambo bino bananjulira nti engeri gye baatandika amaka gaabwe ekoze kinene nnyo ku buwanguzi bwago, ate ekoze kinene nnyo ku kulemererwa kwago. Abantu be baagayingiramu nabo gakoze kinene nnyo ku ssanyu lyabwe, oba bakoze kinene nnyo ku nnaku yaabwe. Olwekyo omuvubuka togalangatana bugalangatanyi, topapa bupapya olw'omulugube n'omululu, n'odduka n'oyingira amaka. Oteekwa okulaba nti obusengejja buno butaano butunuulirwa, era ng'obusengejja obwo obutaano buvaamu ensonga 8 enkulu. Buli muntu yenna ze yanditunuulidde bw'abanga ddala anaayingira obufumbo, bw'abanga ddala anaabubeeramu era n'abuwangaaliramu. Njagala njogere ku busengejja buno obutaano, era we nnaabumalirayo nga tutegedde tuyisa tutya abantu be tugenda okufumbirwa mu busengejja, era be babuyitamu ne balyoka bakkasawo bennyini ti ddala bantu batuufu be tugwanidde okubeera nabo. Akasengejja akasooka ate nga ke kasinga obukulu kayitibwa attractiveness filter, oba akasengejja ak'engeri gye weewuliramu oba bw'owulira eri omuntu omulala. Kino kyangu nnyo. Omuntu gw'ogenda okuyingira naye mu maka bw'omutunuulira owulira otya? Wano ewajjira ekigambo kye bannyonnyola nga bakiyita physical appearance. Adamu bwe yatunula ku kaawa n'agamba nti otyo ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange, ye nnyama evudde mu nnyama yange, anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Adamu yasiima kaawa, omubiri gwe ne gusanyuka okumulaba era n'amwesunga. Tofumbirwa muntu yenna wansi w'akasengejja kano okuggyako ng'omuwulirako ebintu bisatu. Oteekwa okuba happy about that person. Oteekwa okuba proud to be his or her partner. Oteekwa okuba contented to be with that person in marriage. Omuntu yenna gw'ogenda okufumbirwa oteekwa okubeera nga owulira essanyu. Y'ensonga lwaki ne mu birayiro by'obufumbo mulimu ti nnaamusanyusanga. Ekyokubiri, oteekwa okubeera ng'omwenyumiririzaamu. Si bufumbo obutandika ng'omusajja tayinza na kutambula na mukazi we, nga bbaawo toyinza na mulaga mu bantu, nga munno gw'olina mu bufumbo osaala n'okwogera nti oyo gwe wafumbira oba gwe wawasa. Totandikanga bufumbo n'omuntu gw'otali mumativu naye, kubanga agamaka gaba gagenda kufa. Ako ke kasengejja akasooka. Olina waba ng'asoma nnyo Bayibuli, ne bw'aba ayigiriza nnyo lesoni, ne waba wa mwoyo atya, naye nga bw'omutunulako takuattractinga, takusanyusa, tosiima, toli mumativu kuba naye, towulira nga weeyagala bw'onaabeera naye, muleke ne Bayibuli ye ne lesoni n'obusisimuka. Ababe abamwenyumirizaamu balijja, naye si ggwe. Otherwise bw'onaakaga n'oyingira amaka n'omuntu gw'otayagala, ago gasiibule, toligalaba mu ssanyu emirembe n'emirembe. Akasengejja ak'okubiri kayitibwa propinquity filter. Wano tuyinza okugamba nti omuntu gw'ogenda okufumbirwa omuliraanya otya. Gold attracts gold. Value attracts value. Omuvubuka awulira ebigambo bino, manyi nti onoonya omuwala atya Katonda gw'otya Mukama. Oyinza otya okubeera nga weeyisanga Setaani n'oyagala Katonda akuwe malayika ate essula mu ggulu? Waliyo malayika essula mu Geyeena? Njera okuwulira abavubuka bangi abanoonya abawala ab'okuwasa, baagala ab'empisa, baagala abagonvu, baagala abawulize, baagala abatayomba, baagala abatakaayana. Mu kasengejja kano tubuuza, gw'oli ekyo ky'onoonya
propinquity filter. Mukasengejja kano tugamba nga tonnaba kunoonya muntu mutuufu wa kuwasa. Gw'alina okusooka okubeera omuntu omutuufu. Gw'omwana omuwala oyagala omusajja eyeekoleredde, olina omutwe ogunaawalirira by'akoze. N'osanga omukazi ali ku TV puroguramu y'abanoonya, njagala omusajja eyeekoledde nga mugagga ng'alina ssente nga yazimba. Olina omutwe ogugenda okuwanirira omusajja eyeekoledde. Omukazi afaanana bw'atyo agenda ku TV n'anoonya omusajja omugagga mbu yaba amuwasa, omanya omutwe mukalu. Teri musajja mugagga ayinza agenda kuwasa mukazi anoonya basajja bagagga kubanga akimanyi toyagenda kumalawo ne byalina. Propinquity filter. Olina muwendo ki? Ogwo gukwagaza omuwendo omulala. Bw'obanga oli feeza tosobola kufuna zaabu. Bw'obanga oli kikomo tosobola kufuna feeza. Bw'obanga oli kirerya tosobola kufuna wa muwendo. Kyenva njogera eri abaana abawala n'abalenzi. Akasengejja akasooka yingira mu bufumbo n'omuntu gw'oyagala akusanyusa ng'ate omwenyumiririzaamu. Akasengejja akokubiri kakasa nti omuwendo gw'onoonya naawe gwe weetaddeko. Bwe weeteekako omuwendo omutono era ogenda kufuna mutono. Abaana abawala bangi beegabangula eri abalenzi. Kanneebake naye asobole okumpasa, kanneeweeyo afunisa olubuto asobole okumpasa. Omulenzi atasobola kuyimirirawo ne yeekuuma obutebaka naawe nga tannaba kukuwasa, kitegeeza nti omuwendo gwe mutono. Era kitegeeza nti wonaamufumbirwa olina by'ojja okusinkana mu maaso mu maka, oba oyagala oba toyagala. Propinquity filter. Olw'ekyo omuwendo gw'oyagala okuwasa gwe muwendo gw'oba weeteekako. You have to be the right partner first before looking for a right partner. Tugambye nti amaka engeri gy'ogatandikamu n'omuntu gw'ogatandise naye bikola kinene nnyo ku ngeri gy'onaagafunamu zaabu oba nedda. Ebitundu 5 ku 10 n'okusingawo bikolebwa abantu abatuufu abayingidde mu maka nga tebagayingiddemu mu kkubo ettuufu. Omuntu anoonyezza omuntu omutuufu ow'okuba naye si ekyo kyokka naye n'amufuna mu ngeri entuufu. Waliwo emitawaana 10 gy'aba amaze okuggyawo. Oyagala amaka go galabemu zaabu? Oyagala amaka go galabemu emirembe? Oyagala amaka go galabemu essanyu? Oyagala amaka go genyumiririzeemu? Nkusaba otunuulire obusengejja buno obutaano era obwetegereze bulungi. Nkyokuyiga kyaffe tugambye nti akasengejja akasooka bakayita attractiveness filter. Omuntu yenna gw'ogenda okuwasa oba okufumbirwa ateekwa okubeera omuntu gw'oyagala, akusanyusa, gwe weenyumiririzaamu, gw'owulira ng'oli mwetefutefu okuba naye, ng'omulinda era ng'omwesunga. Mu bufunze tuyinza ogamba njogerayo ekivubuka ng'akukuba. Towasanga tofumbirwanga musajja yenna gw'otasiima na kwagala ku mutima. Agamaka tegayina buwangaazi. Bwe ganaasinkana ebizibu n'omuyaga temugenda kuyimirirawo kubanga ebibi ebiri ku bantu abo bye mugenda okusooka okulaba. Tewali n'omu agenda kubanga yeeguya okufiirwa omulala kubanga tamwagala. Era enkomerero ya byonna amaka kasitagalemererwa ababiri okugalwanirira nga bategakyasobola kuwangaala. Ekyokubiri tugambe propinquity filter. Kano ke kasengejja akabuuza nti how close is you with your partner. Omuntu gw'ogenda okuwasa oba okufumbirwa oteekwa okubeera ng'omulinaanye nnyo. Nze wensinza okuteeka essira omulinaanye mu mbeera zo. Kikulu nnyo abantu bawasa abantu be bamanyi. Kikulu nnyo abantu bawasa abantu be bategedde. Kikulu nnyo abantu bawase abantu be balaba. Ssebo ne nnyabo awulira ebigambo bino. Ekikulu nnyo okumanya n'okutegeera. Propinquity filter. Omuntu ono mulinaanye kyenkanawa. Omuntu ono omumanyi kyenkanawa. Kyetuva tuwa amagezi abantu bawase mikwano gyabwe. Abantu bawase abantu bamanyi. Abantu bawase abantu babadde banyumya nabo emboozi. Abantu bawase abantu be bategedde. Baleme okusanga obusanza abantu ku street be batamanyi. Genda mwana wange Masaka onoonye omuwala. N'ogenda Masaka n'omugwirako eyo. Genda munnange onoonye muwala wa gundi. N'ogenda n'omuyoolera eyo. Bantu bangi bafunye ebizibu. Abantu be mumanyi, abantu be musiiba nabo, abantu be munyumya nabo, be mumanyi endya n'ensula, be
bemumanyi empisa zaabwe bemumanyi embeera zaabwe bandibadde balungi mubo ne muzimba omukwano ogunaavaamu amaka kubanga abantu abafumbiriganiddwa nga beemanyi nga ba mukwano bawangaala kusinga abantu abesinkanye obwesinkanyi nga tebeemanyi tebeetegeera compatibility yaabwe erwawo n'amaka gaabwe gakaluubirirwa bwe ndi banfunye omukisa okukola family nga semina nga ya marriage nga y'abafumbo kino nja kukibasomesa omuwendo gw'olina okuteeka ku mulala ebeena biri wansi w'akasengejja aka propinquity filter bw'oba olina omuwendo mutono era naawe ojja kufuna omuwendo mutono omuwendo gukutwala bwe guba mutono era naawe ojja kubeera mutono olw'ekyo nsaba abaana abawala mweteekeko omuwendo musobole okufuna abasajja abanaabassaamu ekitiibwa mweteekeko omuwendo musobole okufuna abasajja abanaabatwala nga muli ba muwendo mugenda ne mwegalabanja ne mwegabangula ne mufuuka ng'ebintu ebitagasa ne mwambala engoye ebisambi biri bweru empale ze mwambala ez'omunda ziri bweru amabeere gali bweru mwenna ne mweswazaswaza kaakati gwe ayambadde ebyambalo ebifaananako bwe bityo osuubira kufuna musajja ki yensonga lwaki bw'obyambala bw'osanga ababoda ku stage nga basiiya bw'osanga ab'ebimotoka b'omusenyu nga basiiya bw'osanga bakondakita ba takisi nga bakuyita ebinnya ebitagasa kubanga buli gw'osisinkana takulabamu muwendo gumala oli ayinza n'okugjayo 2,000 oba 5,000 n'agamba madamu tugendeko wali mu loogi kubanga tolina kyoweeyinga mwetegeko omuwendo abaana abawala musobole okufuna abasajja abalina value mubeerawo tunoonya abasajja bakufumbirwa tunoonya abasajja bakufumbirwa tubalaba mulina mugaso ki mulina muwendo ki njagala omusajja omugagga olina omutwe ogunaasobola okuwanira obugagga bw'omusajja oyo oba onoonya ssente ze toyagala kukola teriyo omusajja akuwasa ng'afuuse ekibiina kigabirizi kya buyambi abasajja si UNICEF oba UNEP oba United Nations bawasizza omuwala atalina mwasirizi kaakati gwanoonya omusajja omukozi beera mukozi nammwe abavubuka abanoonya abawala bavubuka bangi mweyisanga diamond mweyisanga masetaani bwe mumaliriza okweyisa mu mbeera eyo yonna enkyafu ne mumaliriza ate njagala omuwala omutuukirivu njagala omuwala anampulira njagala omuwala ow'empisa njagala omuwala atya Katonda ne bayibuli togirina togisomanga nako n'akasimu kato kalina ne lesson tomanyi gyeri ne mu kanisa tolinyangamu onoonya mwana wa mwoyo propinquity filter egamba sooka obeera omuntu omutuufu bw'onaabeera omuntu omutuufu ololyoka ofuna omuntu omutuufu agamaka gajja kuwangaala akasengejja akokusatu bakayita social filter ke akasengejja obuvo n'obuddo obw'abantu betugenda okuyingira nabo mu maka si kirungi kutandika maka n'omuntu gw'otategedde byafaayo bye ekisooka obuwangwa bwe ekyokubiri amaka mwazaalibwa naani gwe yakula naye buli buwangwa bulina obunafu bwabwo buli buwangwa bulina empisa zaabwo gwe omuvubuka yagala okuwasa omukyalo omunyankole lwaki omuwasa ng'osuubira akufukaamirire kubanga oli muganda mwankole bafukamira gwe omuwala omunankole akkiriza okufumbirwa omusajja omuganda lwaki oyagala okugaana okufukamira kubanga mewamwe muli bahima temufukamirira muntu yenna oba temufukamira nga mugaba emmere n'ebirala ate omusajja gw'ofumbiddwa muganda yamanyi nti omukyalo ow'empisa afukamira kati kikulu nnyo buli omu okumanya obuwangwa bwa munne ne mutuuka kukkiriziganya kimwenna ekinaabasanyusa gwagenda okufumbirwa omuluulu mutegeere gwagenda okufumbirwa omukyoli mutegeere bangi muyingira mu bufumbo n'amawanga ge mutamanyi ge mutamaze na kutegeera temumanyi na biriyo temumanyi na kufumba mmere yaabwe amaka mufundikira mulwana mufundikira muyomba waliyo obuwanga nga Nyazaala alina kusula wuwo waka waliwo obuwanga Sezaalawo amala emyezi 3 bwe mumala okufumbirigana nga ali awo obuwanga bulina ebintu ebyenjawulo ebyewuunyisa kikulu nnyo otegeera obuwanga bw'omuntu gw'ogenda okuyingira naye mu maka kubanga bw'otaabutegeere amaka gagenda kukaluubirira gakufuukira ekizibu era gakuzitoowerere otegedde bulungi nnyo obuwanga bw'omuntu bw'oyingira naye mu maka entalo okusika omugwa n'okulwana obutasanganamu kitiibwa n'obutakkiriziganya buva mu bantu butategeera buwanga bw'abantu bwe bayingira nabo mu bufumbo buli lw'oyingira mu bufumbo tomanyi buwangwa bwa muntu ebizibu ebiri mu buwangwa obigenda kukosa ekyokubiri amaka mwe yakulira mu maka ki omuwala yakula ne maama we ne kitaawe tafaanana muwala yakula na maama we yekka
tafaanana muwala yakula na kitaawe yekka, atafaanana n'oyo yakula na jjajjaawe, bonna balina engeri za njawulo. Kikulu nnyo omanyi ti bwe nfumbirwa omusajja nga yakula ne nnyina, oyo mamizi boy yakula alabirirwa, era ayagala kukulaba nga naawe omulabirira nga nnyina. Kati ekyo kimanye, olime kulowooza nti wafumbirwa omusajja wakyejo ayagala okumufaako nnyo. Ate bwe wassa omuwala nga yakula ne kitaawe yekka, manya nti oyo omuwala akuze ayagalwa. Bwe wassa omuwala nga yakula na maama we yekka, manya nti yali independent, takweguya, kubanga yakula na ddoboozi lya nnyina lyokka, yekka gw'amanyi. Bw'abanga yasobola okukula n'asoma nga alina nnyina yekka, gwani amutiisatiisa nti abeerewo ng'ogenze. Ebizibu bibonyaabonya amaka bivaawo. Bangi tulowooza nti byangu, bangi tulowooza nti byakusaaga. Tomanya na kumwaya muwala gye yakulira, ne yakula n'ani? Gwe n'oyotabula esi mu maka. Kati n'oyagala omuwala omuyise mu ngeri naawe gye baakuyisangamu ewammwe, naye ng'ate amaka memukulidde ganjawulo. Omuntu aguze ne kitaawe ne nnyina akula ali balanced, amanyi sayidi zombi n'engeri gy'ayinza okuzannyamu amaka. Sigamba nti oyo akuze n'omuzadde omu aba mubi era mbu tagwana kufumbirwa, nedda. Naye kye ŋŋamba, tegeera ebizibu otegeere n'ebyangu ebiri mu bantu okusinziira gye baakulira ne gye baava. Ebyo bagiyita social filter. Akasengejja akookuna tukayita compatibility filter. Compatibility filter kitegeeza mukwatagana mutya. Ebintu biri bina ebiri mu kasengejja kano ebikulu. Ekisooka ye ddiini. Kikulu nnyo okufumbirwa omuntu nga muli mu ddiini efaanana. Mba mukendezezza ebizibu bingi, ebizibu 9 ku 10 biva ku maka nga bebakkiririzaamu byanjawulo. Kikulu nnyo ne muyingira amaka nga mukkiririza mu kintu ekifaanana. Waliwo abagamba sijja kufumbira musajja wa kanisa, saagala abasajja ba kanisa, saagala abasajja basinza Katonda, tebalina laavu, tebalina ssente, zikangende ne bali nkulabula. Tinowankwadde ng'oyinza okulowooza nti tebalina nnyo makulu, baavu n'ebirala. Naye engeri yokka ey'okunyweza amaka ey'okuba n'omuntu akufaanana mu bye mukkiriza. Kibi nnyo omusajja wo kubanga ali embizi nga gwe togirya naye ng'olina okugimufumbira. Mikwano gye ne bajja ku birthday ye n'oyokya embizi ng'ate gwe togikkiririzaamu. Kibi nnyo okubanga omusajja wo wanywa omwenga gwe togunywa, mugenda kwebaka mutya mu buliri ng'awunywa omwenga akomawo atamidde, ogenda kulaba ennaku mu nsi muno. Kibi nnyo okufumbirwa okuwasa omukazi nga musamize yakkiriza mu mmindi na ddogo, awaka wonna ne wawunya emmindi, onaakola otya? Nsaba abavubuka abagenda okuwasa mukagase nti abantu bemugenda okuwasa enzikiriza yammwe efaanana. Kino kibawuulako ng'amaka gammwe gagenda mu maaso. Ekyokubiri, mu compatibility filter tukiyita age. Emyaka mikulu nnyo mu bufumbo, newankwadde ng'abamu tebaagala kukifaako olw'okuba nti abasajja n'abakazi tebakulira ku misinde gye gimu. Kikulu nnyo omusajja abeere ng'asinga omukazi emyaka. Ate bw'abanga amusinga emyaka aleme kumusinga mingi nnyo kuyingira mu cross generational relationship. Kibi nnyo okufumbirwa omusajja ng'akusinga emyaka egisukka 15. Kitegeeza muli mu mirembe gya njawulo. Ng'omwana omuwala ow'emyaka 2 ofumbiddwa omusajja wa myaka 4, mwena muli mu mulembe mulala. Musajja gw'ofumbiddwa alowooza bya bufuzi, gavumenti ekyuka ddi. Musajja gw'ofumbiddwa alowooza agenda kusima bidiba bya byennyanja, alowooza kulunda nkoko na ssekkoko, alowooza kulima misiri gya mmwanyi na kudda mu kyalo kugaziya bibanja. Gwe gwawasizza olowooza outingi, chipusi, chicken, Facebook, WhatsApp. Temukwatagana. Enkomero ya byonna mugenda kumaliriza nga buli omu alabanga munna atafaayo. Omusajja alabanga omukazi atali serious, n'omuwala alaba omusajja nga atamwagala. Naye ng'obuzibu buvudde ku myaka. Ate emyaka bwe gibanga omukazi yasinza omusajja emyaka nakyo kizibu. Lwaki kizibu? Kubanga omukazi ajja kukula aleke omusajja. Mukazi azaala n'ebirala, omubiri gwe ne gunafuwa. Bw'anaakula n'aleka omusajja bwe bw'obwenzi obulabika mu maka bulijjo. Couples ezifumbiriganiddwa ng'omukazi asinga omusajja obukulu ziri susceptible okuyingira obwenzi ddala ku ludda lw'omusajja. Omusajja ogenda kuweza emyaka 45 ng'oli kalaso, ng'otandika butandisa okusaza. Omukazi emyaka 45 yayingira dda mu menopause n'ebyokuzaala yabivaako dda, ne laavu ya sex takyagirina. Mugenda kukola mutya? Omusajja oli kalaso, amanda okyajinga bukyajinzi, omukazi yafaafaaga gamba yabivaamu dda alowooza birala. Ebyo bivaamu amaka okufa n'obwenzi. Kale n'ekigambo kya age mukitunuulire nnyo mwabanoonya abakyala ab'okuwasa amu n'abasajja ab'okufumbirwa. Education, okusoma kukulu nnyo. Kikulu nnyo buli omu nassaamu ekitiibwa education level ey'omulala. Eyasoma bw'ofumbirwa ataasoma buli omu ategeere munne mu mbeera eyo.
ataasoma bw'afumbirwa yasoma buli omu ategeere munne mu mbeera eyo bitawaanya abantu kubanga omuntu ataasoma buli lwafumbirwa yasoma abeera ne kyuta inferiority complex oba eyasoma naye bw'afumbirwa ataasoma abeera ne superiority complex. Kikyentegeeza mu kino awulira ng'asinga omulala amagezi, awulira ng'asinga omulala okutegeera. Omukazi bw'aba ye yasoma buli kaseera omusajja alaba ng'omukazi eyeeraga, buli kaseera omusajja alaba ng'omukazi amuvuma, ne bw'ayogera bwogezi luzunga tabiriiko omusajja alaba ng'omukazi amujooga. Amaka mangi gafudde olwa education levels ez'enjawulo. Nsaba bwe wasa omukazi nga teyasoma muzzeyo okusomera asome omuimproving omutuuse ku ssala oyagala. Bwe wasa omusajja nga teyasoma mugumiikirize era naawe omulinyise eddala atuuke ku levo yo, muleme kubeera mu kusika mugwa ne mubeera abantu abakkaanya. N'ekisembayo mu kasengejja kano akookuna health status. Mutunuulire nnyo ebyobulamu bwammwe kubanga bikulu ate bya muwendo. Bantu bangi abayingidde amaka nga tebafuddeyo ku mbeera za bulamu bwabwe. Ne bamaliriza nga ebirwadde bye baasikira ebyensikirano ebize bibakwata mu buvubuka bwabwe nga bisaanyizzaawo amaka. Amaka gabonaabona nnyo bwe gabeeramu abantu abakaaba ennyimbe buli kiseera. Woowe omukazi akaaba woowe olubuto olunuma, omutwe gunnuma, amannyo gannuma, okutu kunnuma, amaviivi gannuma. Kakati omusajja n'abeera awo ng'alinga eyawassa eddwaliro ly'emulaago. Olwekyo gwe ssebo ne nnyabo awulira ebigambo bye kikulu nnyo okwekebeza ne mumanya endwadde ezibaluma ne muzijjanjaba ng'obudde bukyali nga temunnayingira maka. STI ziruma abantu, kandida, gonorrhea n'ebirala, syphilis. Ne muyingira amaka nga temubijjanjabye ne biryoka bibatawaanyizeeyo nga tebiyinza kgenda kubanga kyangu nnyo okujjanjaba endwadde ezo ng'oli bw'omu okusinga nga muli babiri. Olwekyo nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa muganda wange ne mwannyinaze ng'olowooza ku Obusengejja obwo obuna. Olunaku olw'enkya Mukama ng'atuwadde obulamu tugenda kunnyonnyola era tugaziye akasengejja ak'okutaano kubanga kanene tusobole okukategeera ddala obulungi. Mukama abawe omukisa.